afande sale mu nsiko ze yampitanga mu nsiko bisaso jja tugende tulambule defense bakoze bata defense andachi basimye bulungi round of defense bagikoze bulungi killing ground ntufu bichi oya afande sale ngampita mu nsiko nga tutambula mu defense okulambula basimye bata andachi avuga ya izili zitya nakiri kitya nga ntambula naye nekikwewunyisa sifuna ngakona chance mutukako teba afande afande jukira mbina afande jukira mbina obana afande langi twala ke jindi nange tugendeko mu sikundi ngaluli wampitanga afande tulambule defense bichi kati yadi kiche kigana ate nga twali mu buzibu ate kati tuli mu masape naye ate fa abamu amasape tetugali nali platoon sergeant abaja bakati balumye defense yona bajikuba mundu zitokota muzeyi kisubi nabo naliwe navawe nali ntude ne mstuka nendolinga nenyingira mu tent nenyingira mu tent yange nesje mundu nesje SMG nesje nezo bomu astanka muzeyi kisubi nkulaga nendolinga nenwana okulolinga okude bweru nenga amasasi eri kompole lwatu nezo twini bala lezo ngekuba binakulu waliwo charge walo nemite obutemiti wejiti banange mundu tokota bananga haja ne batukuba gambe ne batujja mu defense ntuka withdraw ati netukanga muno ne mimba biri olubukedde sawa nge mu kitundu mundu tokota mundu tokota kani tuka ngambe ntuka kama na ye kwetu tunaenda wapi wajamii tunaenda wapi tumewacha sla tumewacha kila kitu pale hadi anaenda kucharge hadi atukupige tukamba hakuna mpanue mudio mpanue kama jana ngapanua haya mzee kusema mundu na damu na itokota upya netukwa basaja netukwa pa minaku ndo ba paka na baso denga netukaba defense yafu minaku batu kwa bantu nkaga 60 ame wali atani kubuza bonane bafa alo mwala sinasali njukira sababu babu mu RPG nga pesa ngoti wate leba akuba guno ngono gorogule byo wamu bigenderako imbwa na ize mbwa mzee yazitulemesa kanyala mzee yazitulemesa abantu bali kuliembwa abantu bali embwa nakamba abantu bali embwa bazite ne bakolo palisa ni yakutambwa kanyala kutambwa mbwa zalibwa brasoja zalibwa enfudu zalibwa naddala mu esingo bantu bali enfudu madala munkuruma camp. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Onaku olwaleero ku katebe wano nate neegatiddwako Sergeant Bisaso namuleeta omulundi guli ebigambo yabyogera era mwamulaba omusajja oyo gwe mwalaba akaaba nga bimususseeko omusajja omukulu okutonyeza ezziga tekiba kyangu naye ezziga lyatonya olw'ebyo bye yakola ne byajjukira ne bwali kati okutwaliza awamu so bw'ojjukira gy'ovudde ne bw'oli oluusi oyinza okutonyeza amaziga abamu bwe bajjukira gye bavudde ne we bali bacacyanca bucacyanca ng'alaba kyekyo n'ebigala awanika naye abamu ziga lyeritonya. So Sergeant Bisaso wali nate onaku olwaleera ze twongere okubanga tuwayamu mwamwagala kinkola bulungi Sergeant Bisaso nti programs zino zonna si yiyo yokka naye zonna zenzize nga nkoleza abakadogo nina ebirungi byentandise okulabamu ebitandise okubanga bivaamu ngenda bikubuulira nesooka ombuulize ku bannayuganda abo abatulaba tulyoke tweyongereyo. Balamusizanyo bannayuganda bannange yonna gye muli mugyebale emirimu mugyebale byonna bye mukola era tubaagala nnyo kubanga fana tuli bannayuganda awamu Katonda tumwagala nnyo atukuumye era namwe yebale bakuuma. Waliwo bangi abatandise okubanga bawa suggestions nga bawa ebirowoozo nga bagamba abasajja abo okubayamba kuyinza okubeera okwewala
okuva eri gavumenti. Abamu nga batandise n'okugamba lwaki abasajja abo tetusalawo ne tugamba nti oba tutandike okwesondamu mpola mpola tuweze akasente abasajja bano babeereko ne kyebakola ki ne kyebeekolera. Waliwo abatandise okuleeta suggestions ezo. Abamu obawulira bagamba nti gundi oyo abeera wa, akola ki? Nina emirimu gyange mu Uganda awo, bwe mba muwadde asobola okukola. Ekyo ekirowoozo nakyo weekiri. Waliwo abantuukiridde nga babuuza Bisasi oyo akola ki? Singa mba muwadde wano asobola okukola, ne bagamba mumbuulize. Abo nabo weebali. Waliwo abamu bwe bawulira abamu abagamba nti gundi nina abaana bange abaana tebaasoma, batandise okugamba nti gundi oyo mugamba mpeeyo omwana omu, nina essomero lyange nsobola omuteekamu ne muweerera okuviira ddala siniya esooka okutuukira ddala ku siniya ey'omukaaga. So nina n'abo abatandise okuwa ebirowoozo bwe batyo. Tolabanga waliwo ekirungi kye tulabika nga twolekera mu kulaba okukwo. Esebo kituufu nnyo ssebo. Kituufu nnyo kubanga ebimu ku bitukaabya nolaba nga tukaaba n'amaziga byebimu byebyo. Kubanga twakolera lino eggwanga naye okulaba nga tuli bubi, tetusomye, abaana baffe tebasomye, tetulina mirimu, so nga tulina bye tusobola okukola ki? Bye tusobola okukola. So we tufuna abantu we batyo tubyaniriza nnyo era tuba tusaba Katonda nabo abawa amaanyi basobole okutulowoozaako, basobole okukola ki? Oteeka mu pulogulaamu ez'otuyamba. Kiba kirungi nnyo ssebo. Ssebo ffe tunoonya byakola, tunoonya mirimu. Omuntu yenna atukwata ku mukono otuwa omulimu gwonna ffe tulirwedde okukola, oba nze Bisaso ndirwedde okukola kubanga njagala ki? Njagala kukola sobole okukyusa embeera zange. So oli bw'aba akututte n'agamba nti bya bukuumi bya security byonna tubisobola, ate byonna mbisobola kubanga security njikoze emyaka mu Uganda, ate nenfuna chance nengenda nenkola security e Iraq emyaka 5. Esebo ne Iraq wagendayo? Esebo mu bikompole ebyali ebiyitirivu bomu zina muzisa nasokera mu Camp Fallujah. Wagendayo nga Saddam akyaliyo? Saddam obanga bamaze omutta. Olunaku lwe bamutta Saddam nali mu Camp Fallujah. Olutalo lwaffe luno olwaleeta gavumenti yene mu buyinza, ffe nga bakadogo abakuba emundu ne muzeeyi ebyadda twakuba emundu, muntu twagikuba kubanga ffe twabeera ne bakomanda bonna abali bakomandinga ng'entalo kubanga bakadogo be baalinga ne bacommanders aba buli ngeri okubayamba buli kimu dawano babeeranga ne bakadogo. So bakadogo baali basaale nnyo mu lutalo lwa muzeeyi nnyo era simanyi lwaki kubanga siwiraga bawogerako bakadogo ne wabeere kololo oba Meja Jeno gundi yali kadogo Meja Jeno simunamulaba simuwulira ate tuli myaka kati nga 3 n'ekintu ekirala. So kati lwakuba tugeze tufuna chance bannaffe abagenzi banyumukako ne balengera bagenze bagamba bannaabwe nedda gundi tetufanga soko je. So twebaza nnyo Sergeant Gita ti ayambye nnyo bakadogo banne ogenda nga abanoonya gye bali kubanga batubika dance twafa naye nga ate Katonda akyatubisako tusubi. So ono Sergeant Gita yagenda atukola ki? Ne kumpewa wano mbadde muti okujja ekituufu nga tutya kituufu. So Luweero ebintu byaliyo bingi ate zaliyo nyingi nekyanyinza ekimu okujjukira Luweero olunaku lwe batta Leti Kato nga tuli Luweero era ndoza muwira mu nnyimba nga bayimba Leti Kato abamu ku bakomando ba Amin byali muzibu nnyo mu kulwana entalo ez'enjawulo oba emundu weeri bateriiwo nga abasajja bakozesa emikono yo Leti Kato. Naye Leti Kato yafaayo Kalambi twafera abantu bangi sikaye baafa ky'abantu abalala baafa. Twatuna n'abantu abalala abali bakwatibwa nga bamatekwa abaana betwakwatanga eyo nga tukapucalinga nabamu nga abayusi biki manye ebyo ebiseera byali bizibu nga bwe tukulaba nti oba olimu olwayusi biki watuwawonanga nkumbi akafundi wakawulirako kati n'abaana benjukira baye brother bange batata omuto bali ba brother bo babatta nkumbi Mugambwa ne Tebusweke bentwetwe eyo naye nga babatta bafa we batyo nkumbi watisa nkumbi
eyo ekalambi so oyo muzeyi Yosefu yazala abantu abo entwetwe so bw'obayagala okufuna ebisingawo oyo mwami Mutujjo azala abaana abo naye ze bantukako amuyita Mutujju oyo Mutujju Yosefu Kintu so oyo mutabani omukulu oyo mugambo abaana mbe battire kalambi naye ze natukayo ebiseera ebyo bagamba nange mwe bwali mutimba nange mutuyambe bano batuloosa bagala kuvaayo bagamba go wali mu kitundu ekyo osobola otuukayo n'okola ki no bano bebaloosa ne bakola ki kale nga omanyi nti byabaddugavu biki naye nze naye gwali bagamba nga sina bwendi bagamba bannaye kati nange sina busobozi bwonna busobola kupangisa motoka batugende tunoonyereze biki pozi kyasengere tukute ne tufuna sente tusobola okukikola ekyo so ekyo wami kisubi gamba ate n'ekirala ekiriwo nti bwe baziikanga abantu abo oyinza okuddayo n'olaba nti babaziika wano kubanga Luweero tusanga buwanga bwe tulaba bwe buli eyo kakati oli ayinza ku identifyinga atya n'amanya nti ono ye yali gundi naye kati nzaawo bwe naddayo bali ne baŋŋamba ekintu bwekityo so ne mbagamba okusinziira nga tetulina busobozi sisobola kukola ki kugamba nti no tujja kugenda naye sanga tubadde nga tulina obusobozi ng'oli gwe bagamba nti abaloosa yenza tuka mu kitundu omuzimu ne gulinnya kwoli nagamba tuli wano okitegeera nga omanyi ebintu byabadduga abaloosa atya Afrika agamba nga yagamba baje batujjeyo no batujje mu nsiko batujje ku ttale biki ebintu ebityo so naye nga okusinza nga nti tetulina kibusobozi ne mukikola ki ne mukireka awo so ekyo wekito twakireka awo n'abaana be basiko kuba flying squad mu nsiko Mazimpaka bamanta guys call Mazimpaka ye guy gaso okulaba go bakuba flying squad mu control flying squad yasoka mu nsiko iraba Mazimpaka bamukuba bullet naye yali afuuse singafuse lebo kuba abantu nyakula bino nyakula biri gera mu kampu z'abana nchi kuba tulugunya kulepinga abakazi biki ate jukira NRA senga yagenda ku orders yaliko nakati senga ya njawulo nnyo senga discipline ya manyi nnyo twalina discipline nga ya manyi okwaza ku kintu ky'omuntu neka kusana bakwaza ku kintu ky'omuntu simanya olepinza omukazi alalala nga towona twalina okuti mwete mwali na ddembe lya buntu afande Lumumba nzijukira Patrick Lumumba yakuba oyo guy bullet mukutu pistol wesha the firing squad ekigwa abakusibye kandoya kusibye tadde wali sibafuserebo gamba abalaba kulabireko wengine waone mfano ati na mimi nsije nkarudia kafanya hiyo so baba banamukuba baba sembeza mwenna yes muje mulabe muje mulabe kigendo kwa peninga kuono ensonga bwe tindebweti yereso kola ono kino bwekiti era ndikikolebwa abanga gama je order baba ne operation code of conduct zitulirawo obogedwa no musango baba ali mu operation batula wano ne bagamba onakoze bati ne bwati ABC kyekidako kyekino era kye bakola bonga bagenda maso no operation so eyo ensiko ebintu ebimu webito byali Luweero chovola abantu Luweero isi bantu banji mpulira abantu bali mu million na bavu abafa Luweero wano Luweero triangles abafa ne mu ngeri bwetyo endwadde zattanga emundu bano bakubyo nkumbi bakubyo bwetyo ku ntalo bantu genze mu mmere kati oyinza kunyumizaayo nga tugenda mu mmere eyo babitanga bigaali tuno tugera kunona emmere muganda wange ebyo bigaali byali nga dangerous bamugenda mu mmere ne babakubirayo emmere mugisuula ne muda temuyina mmere ne muda mu njala ebyo bigaali byatukubyanga naye nga ebigaali ki ebigaali obaga babitanga bigaali nga gamba emisululu nga twakolanga gamba nga tutambula gamba babitumanga amanya nga babita bigaali kubanga twabanga bangi line twabanga bangi kiraba kati nga erinnya nti babitanga bigaali ole namba kubyabitiate antu agendanga kunona emmere ne mugwa mu adu ne mugwa mu majego bote jukira kati nabonga tubayita aduyi batuyita aduyi nafe tubayita aduyi naye jukira fe twali baduyi kituufu fe twali tuyekere gwanga bali bayekera bali bayekera kati nga tugenda kunona emmere ne batukuba emmere ne baje basuuza oba ne mugane mutuka mu mmere
gwagezaako kuleta kelele msimanyi otulemesa mmere hakuna hiyo uwa huyo tutwale mmere kuba bullet fene tusima muogo yenage twagala ne tutwale twagala ne tutambula bwetufuna chance ne batatukuba mukubo nga tugeze bwetufuna chance imino sanga kwaja ne batuchipa emmere ngelemye ngatako jetutute bwetutyo so ebintu tebyali byangu munsi ko twalizawa bintu byali bizibu nnyo ngabe gamba mzee Kisubi nti kyovulaba ti tugezaako era tubebaza nnyo okulaba nti musobodde okutuleeta okusobola okwogera ku bintu ebyo ebimwe byali mu lutalo era bwe bulumi bwe tulina nti naffe twandifunyeemu kuba tukyali balamu banaffe bangi baafa ate ffe abakyali abalamu ali tulaba nga tukyali nga abali mu nsiko kati so tetumanyi naye nga tusaba gavumenti n'abantu abalala ab'ekisa okusinza ku kye twakola ku mulimu gwe twakola mulimu gwali gw'amaanyi okulwana ne tuwamba eggwanga ate nga bagamba tetwasoma kati nze binsobera kati tukulima Mama Kisubi waliwo binsobera bwagamba nti saasoma nga nasobola okuba buli kika kya mundu ate buli kika kya mundu nga nsobola okikuba nga bakadogo ffe bakadogo twakuba buli kika kya mundu nga tusobola ate nga tukomaani g'amagye ate ne tuwanda entamu ne tuwangula kati ogamba nti tetwasoma naye bangi bendaba abakuze nga okusoma kwabwe si kwewala wichiri banji kabe afande sale yade wanu juzi nakasongola sima S4 simanya S5 bonna kakubere bonna abasajja abasajja azeyo ngali ku ddala lyawo jeno yali Major General zebisere Major General okiraba so banji banji agambye abahajja bonna abate no government wano enambe nene baite basoma bali basoma ko kitono naye nga Katonda yabawo obumalirivu ne basobola okukola ogwo mulimu mu myaka 5 ne baguggusa era kitegeeza basoma kitegeeza abahajja basoma kusaza bakola laba meze Kisubi tusa kungamba ne bakuteekaawo nomala wiiki awo oba kupama awo kugenda mu gundi mukabayonjo biki awo buli kimu awo olinda jja nomala wiiki nga muli paka bayine bajja ne mulwana ne mukola ki ne muvawo ne muvinga ne mugenda awalala tolaba nti bahajja twali bamalirivu nti kyetuvola banti eyo mu ntalo nti ebisede bimu ogamba obeerawo n'okugumuka n'obeera nga emundu zizemu wano okuvuga n'ogamba tuli ku kikino era mbadde ngenda kubuuza nti feno mu civilian life omuntu bwatta omuntu weesanga yeeripotinze yekka nti natta omuntu naye mmwe mu nsiko eyo bwe muvaayo temuloota ebintu ebyo temuloota akatinga gwe yalaba olinga bamukuba essasi mu kutu eyalaba olinga bakukuba enkumbi n'abalala baduyi bwe mwasobola okubanga ebintu bino tebibaddira n'owulira ng'oliawo naye nga bikutawanya nebintu just okutawanyamu just kubanga just kwekanga naye kaguwe ekintu ekiri k'amagye wane mundu ebyo tebiddira abasirikale abirabika bullet eri nzibu obanga ffe obukoko bwosse ate jjukira tokujjukira kakoko oba wakatta bumeka kati jjukira awo twali nga tuli mu action yokutanga tulwanirira ggwanga kununula ggwanga kitegeeza nga tuli batuufu okusobola okuba bano baveewo tuyitewo tuguse okununula eggwanga lisobole okudda mu mirembe so kyovolaba nti tebituddira just bituddira lwakuba nti tuli mu buzibu nogamba naye mubutuufu kale jjukira tebibaddira lwakuba babasomesa nti okutendekebwa kwammwe kwekwo otendekebwa kutta tukiru okiraba kuva buto bwaffe nga bakutendeka ekyo kutta wagenda ku pasoni bakolaga sani modro biki kutta olina kuyitawo ngose ekitegeeza gwe ne bwolaba omufu tofaayo don't care kubanga abafuta wabeerangamu kati twabasulangamu basifu bali awo biki nosulawo nomubeera nabo nobeera nabo wano paka ne bukya kati bukyenyaaki minamo nemusula mulambo gwa bukya nebakuba asike nebabe nemumalere bamalere ebbanga ki bantu bavaako enkuta biki kati obukya bantu bakuba amagulu gano bebeera nane bigwe nogamba ekintu kiki naye nga kikikyo yawuddega zinga muzinge mu ponjo ayi waliwo tulina ponjozi ebiveera bakuba abantu ngabatawa nebabazinga mukaponjo bati nokakasa nogamba kwe naye nga bantu abahadde wali so
Fe abasirikale gamba nti Katonda abaawo yamagamba sikwangayo naye bati tukola ki bati bitudde nnyo tebibaddira nnyo tebuliroota nnyo gambe tubirota lwa omuntu ayinza okugamba bano balayika bagugumuka abamu batugano tugamba waya zibava nako abamu bibatukako naddala ng'emundu ezenene bakubanga supports RPG ezo abamu bibatukako ne affectinga bana ne ogenda mubende kije bali abantu ngabo bavuddeko bamundu abantu abakuba abakola biki so ambavaako ekituufu naye abamu sibasigala nga ndunga listed naye nga yalwana entalo yakola biki buli kimu nga naye nga mulaba ki yasobola okukola bino naye bino tibino gugumukamu byo tekiwulamu so ina bijjukira no naga kweli kiraba esewo wewa watrabo mulungi tukyali ffenna tuli ne Sergeant Bisaso gwe tuli naye okuwayamu olunaku olwaleero atwongereza ku mbozi eri gye twali nayo omulundi guli nga tugenda mu maaso n'okubanga twongera okumanya yaani gyenvuddewe na kiki yasobola okubanga acontributinga mu lutalo olwaleeta gavumenti eno nambeera ki mwali ekiseera kino so bwe tuli naye nate episode yaffe ey'okubiri okwongera okutunuulira mwami Bisaso ono n'olutalo olwo nga bwe baalutambuza. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku stage osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Olaba buli omu mu lutalo aba n'obuvunaanyizibwa nti abe nga bafumba emmere aba n'obuvunaanyizibwa bw'amaanyi kubanga okufumba emmere mu lutalo si kyangu. Jjukira emmundu zivuga eno balengera omuka eno bomu zivuga ate alina okumbeka emmere eyidde ate alina ogisongesa ku front. So buli omu mu lutalo aba wa buvunaanyizibwa nnyo. Naye muzeeyi ekisubi kyenjagala okujumizaako kimanyi nti abantu baali embwa mu lutalo. Okimanyi abantu baali enfudu. Ate kati basanga omuntu asaze embwa bamukwata. Kati nno oluvannyuma muzeeyi yanyiiga nga tuli kanyaala. N'agamba abantu bali kula embwa bazimala. N'agamba embwa zonna bazitte. N'atwawuda ne bakuŋŋaanya embwa buli wa mwe kanyaala. Ba masasi akola batya embwa ne bazitta abantu bali embwa. Nga kiki? Njala mmere. Anti kati abantu ate bafunye ekyokulya. Ate lwaki ayagala bali embwa. Ayagala bali embwa. Ayagala bali embwa. Ate mmere teri. Nga abayembwa bazirya muzeeyi. Embwa zaalibwa. Embwa zaalibwa. Nasoja zaalibwa. Enfudu zaalibwa. Naddala mu esingo abantu bali enfudu. Naddala mu Nkuruma camp. Abantu bali dala enfudu. Bafumba amazzi, bafuna enfudu, bazikuba mujukira aberangayo obugagga. Gundi eyo. Aleja banje bajjangeza enfudu. Akukalu kati nga bazifumba amazzi ne bagikubamu neva ku kino ekyongole kya waggule ekibukako. Leka naawe. Shawali matayaliso sina. Ndaba n'Abachina oba aba Asia. Ndaba bali enfudu bulungi nnyo. Sebo naffe twasirya bulungi nnyo ate totulaba tetuliwo wetuli. So muzeeyi abalemesa embwa. Naye z'embwa muzeeyi yazitulemesa ekanyaala. Muzeeyi yazitulemesa. Abantu bali kulya embwa. Abantu bali embwa n'agamba abantu bali embwa bazitte. Ne bakola operation ya kutambwa kanyaala kutambwa. Sikiraba mu buzibu singa omuntu aba abuliddwa ekyokulya ng'embwa weeri. Ala kati tiyayagala kulaga amajege nti alabika nga omanyi omutuukidde okulya embwa. Naye ng'okiraba nti abantu bali ki naye kati era nga bo bakomanda abaana ekinagamba ekinalabi kina zigira bwati nagagira ati naye nga olwedde bamaze ozirya era naye bazita olwedde baziridde so ate badde beetasa butafanjala. So obwe buzibu omu burasanga mu nsiko. Mu nsiko waliyo obuzibu bunene nnyo. Era gye emyaka gy'obira muzeeyi abaana abaali mu nsiko oba abasirikale abaali mu nsiko muzeeyi yandifuddeyo nnyo.
abantu abo ne bafiibwako n'abaafa famire zaabwe ne zifiibwako kubanga baakola omulimu gw'amaanyi nnyo Mzee Kisubi. Mu nsiko tewali wangu tewali wangu n'akamu. Mwalwana era ne muleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Omuntu ayinza okubuuza nti mu kiseera kino olinayo b'olaba ab'amaanyi abali mu bifo eby'enjawulo be wali nabo mu nsiko eyo? Ab'amaanyi? Abali sigamba nti oba baminisita oba baani naye nga balina amadaala gw'oli sergeant. Kati minisita wa security mu ggwanga we twali naye nnyo afaana Jim Wozi. Bangi bakomanda we bali abanene ddala naye nti obuzibu problem eriwo nti obatukako kati ffe batusibira ebweru naye nga we bali bafaana otafiire twali nabo mu zikampu twabeeranga nabo mu kampu naye nga ffe tugenda ne tulwana ne musanga mu kampu nga mwebaye mu kampu so nga bakomanda biki baadvisor biki bangi bali mu gavumenti nga twali nabo mu nsiko ate nga bakulu neza mutoka kosi nakola baki byagwa biki so mulimu abaga n'omuntu naso okuwuliriza biki oba kuyamba biki naye mulimu abamu nga yasobola omunoonya era totafuna time emukola ki emutwako naye nga bibanji bafanda Ivan Koleta yalinganga traininga mu nsiko commandos karatizi biki nga tuli nabo bakadogo alitanga bakadogo muyige kino Ivan Koleta nga traininga bakaratizi biki ebyo mu nsiko aho banaona twali nabo atugamba oyo black belt stove baminister bangi byalinga abajanga mu nsiko nga yaba training karatizi biki nga tuli nabo afandisale mu nsiko zeyampitanga mu nsiko bisaso jja tugende tulambule defense bakoze bata defense andaki basimye bulungi round of defense bagikoze bulungi killing ground ntuufu biki oya afandisale ngampita mu nsiko nga tutambula mu defense okulambula basimye bata andaki kavuga iziri zitya nakiri kitya nga ntambula naye kikwewunyisa sifuna ngakona chance mutukako teba afande jukira mbina obanda afande lange twalako ejindi nange tugendeko mu nsigundi nga luli wampitanga afande tulambule defense biki kati ate kiki ekigana ate nga twali mu buzibu ate kati tuli mu masape naye ate fe abamu amasape tetugalimu nga kati wuyo akulaba muganda so kituufu ekyo kyafande olina okujjukira mujjukira afande nga batukuba nawe ebifaananyi mu bulemezi nga tuli naawe nkute GPMG ng'onyimidde mabega okiraba nga batukwata firimu biki ng'alina afande sale ng'era mpita nga bisaso jangu tulambule defense biki nga tuwabeeranga nabo ku CPs bafande Rwejema era lumu nanywandumu n'amafuta ga afande Rwejema aga paraffin mu tenti ye nayingira mu tenti yantu aperangawo nabo mu tenti balina bingenyote numa bikiyaneoza amazzi ngabujukira ngabo baba n'amazzi twabanga n'obudomolo bw'amazzi obwabwe sipenso nga bubeerawo kati kolo bagenda mu defense wali obba kati sikubajuka fetwalinga tulongoosa ebintu biki kola biki kulongoosa kati nakaba bukabi wali Ngajaka nomla ayayaya na. Ngama nze wali nesika nesima simulako. Kalugira. Bawe mu defense ngabanya mafuta unya bichi. Nane nasikia mafuta nanuka. Shida gani? Mafuta nanuka hapa nini? Vaya mangu. Afande nilikuwa mimi namwaga paraffin kwa nani kwa taa yako pale lakini ikamwagika. Oh okay. Haya. Chisoka afande Rwejema ya ina ikisa. Olo mulimbi otya? Ndi afande amafuta made nteka mafuta mutala. Na ya mafuta nikakola chi? Ngayika So ngaze nade nkola chi? Ade ndi mugenda kunywa. Nenga wanywa. Nanywa chitufu nanywa. Jukira nali ku speed. Kati umero kwasoka nanywa. Mafuta ne ngaza. So ne bwendo nakwa sediment eyo nga bafude azoluvanyuma we amafuta ide mukasi mukagondike mama ingia pole unafuta afande mimi ndio nimekuja kutayarisha pale kuweka mafuta kwa taa lakini nimefanya nini mafuta ikamwagika akasema hakuna shida hakuna shida mwenyewe afande Rwejema yalinyo ate kale watu nabali bagala ate yalinganya yagalanya tabana ate enga ya friendly nyo bichi. So ejo nayo scenario najiraba najituka ko mu sike. Okay. So bintu bingi era nga bwe bamikisubi tetusobola binyumya nakulu muno bikolaji no bimalayo
wazo okujjako nga tuvudde mu nsiko oyinza okunyumizaayo waliwo olutalo lumu luyinza okunyumiza naye nga olutuvudde mu nsiko ate nga wano nga tumaze okuwamba tusene mu Kampala Minakulu omanye Minakulu ng'ogenda eggulu Eminakulu abasajja baatukuba Eminakulu basajja baatukuba Eminakulu era awo entalo gamazo gamba tulunate dlo kubanga Eminakulu twali tutambula mobiles nga womanyi yokunoonya abahajja wakati twajja ne tujja tukampinga Eminakulu tukampinga Eminakulu twamalawo nzendako nga 3 nga tulina afande Endoga eyali brigade commander ebiseera ebyo abasajja bajja abahajja ne batuzingako kyokka jjukira tuli brigade tulina buli kyakulwanyisa abahajja ne batuzingako abahajja abamu batuzingako Eminakulu tetumanyi ebiseera nali platoon sergeant kati bwali bukya saa 10 omwezi gwali gwa 8 bukya tugamba kati mwana obudde bukya lunaku nga lumu oluzingira sawa 10 tugamba mwana obudde kati bugize nga tujjukira nga tuli mu kufumba obuugi speaker ti eri defense zibazeete bayetolode bweti mbamu all round defense kati tuli kunyumya n'abaana ba platoon sergeant abalala tunyumya kati defense yaffe nga eri muli kati olaba mu bigundi buli nga mwe muli Andaki kati buno bwe bunyumba webuti kati amajega leri mu Andaki kati fe tuli wano muzee Kisubi ekyaddako tugenda okuwulira omwana yali eri mu motoka jukira tubeera ne LP maaso tugenda okuwira nga mamanyabo adui katogamba nti adui ne bullet muzee Kisubi abahajja batukuba muzee Kisubi abahajja batukuba Eminakulu emundu netokota sawa 11 sawa 12 ahajja ne batukuba ne batujja mu defense ntukola withdraw muzee Kisubi nali platoon sergeant abahajja bakati balumye defense yona bajikuba mundu zitokota muzee Kisubi nabo naliwe navawe nali ntudde ne mstuka nendolinga nenyingira mu tent nenyingira mu tent yange nesje mundu nesje SMG nesje nezo bomu astanka muzee Kisubi nkulaga nendolinga nenwana okulolinga okudde bweru nayenga amasasi eri kompole lwatu nezo twini bala lezo ngekuba Minakulu waliwo charge waliwo nemite emiti wejiti banange mundu tokota bananga haja ne batukuba gambe ne batujja mu defense ntuka withdraw ati netukanga muno ne mimba biri olubukedde sawa nge mu kitundu mundu tokota mundu tokota kani tukanga ngambe ntuka kama na ye kwetu tunaenda wapi wajamii tunaenda wapi tumewacha silaha tumewacha kila kitu pale adui anaenda kucharge adui atukupige tukamba hakuna mupanue mudio mpanue kama jana ngapanua haya mzee Kisubi mundu na damu na itokota upya netuko abasajja netuwa pa Eminakulu netuwa ba paka na bazo dinga netudamu netukaba defense yafu netujikaba netuwa ba kati awo nebata ku radio call enyonyi zije college tuyambe kandi finyeza helicopter olo just tuyambe kuve gulu bata reinforcement kati netudamu defense netukubadu yadu na withdraw netumufatako distance nenga sinene lokwa tuli mu defense joka tulina nebe yombo binene netusabire ka distance nene netude mabega netukala netudamu defense netukola otalo lagwanga sawa 3 ezokumacha ne muzee Kisubi nkula Eminakulu batukuba abantu nkaga 60 wali atali kubuza bonna ne bafa alo mwala sinasali mujuga njukira babu mu RPG babu mu RPG nga peza magoti bwate leba akuba gulo ngono golo byo wamu bigenzerako Minakulu batukuba paka sawa 3 abagaye abantu nkaga netubala walinga kasi bawedde afandero jema yala kyaliwo njukira bulungi yajja mu helicopter tunakulambula kula defense ne jukira kati ate abantu baba kubanga kati jukira wano wabona omusikale ne kati ngobera wano gapo ndalanga oli eri jukira wano baba kubye ona ali wano baba kubye okiraba kati paka ogenda kweta reinforcement okujuza muzino gundi zanna ku nga 2 nengo obukake bwe tuliko twala abantu simanya bano bakazo simanya banku egulu simanya banku ohire na bwana akabeno mukuje munisaidie hapa wamenipiga hapa alo nengo yamba ni olekani ngatolina so ondawule Eminakulu ndunyumi yako ntitwalwa amanyi era buli mujasi eyaliwe Eminakulu ajukira olunaku
alina kwebaza nnyo Mukama Katonda kubanga olaba Muzeeyi Kisubi nti bali bagala tumalawo abasajja olaba utakola withdraw olaba ku Gulu Road abasajja bali balese kambusi twadugana kuduka tuti tugwe mu ambusi balyoke batumalirize kwali kutumaliriza bakole kye baagala bamale bakole ki beyongereyo naye obumalirivu notugenda tugamba no tukole lyo kutukuba baja baddeyo kye kyatutaasa kati ekyo ekyambusi tukimanya luvannyuma nga nyeze bakuba badduka kati bagamba muwonye senga mukoze withdraw kudde Gulu badangana kuba maladawo mbade mugala gwa mwambusi netuwona bwetyo so tawuleyo minakulu Muzeeyi ndikunyumizanga ngola badde Gulu Nkiraba atrabo mulungi ndowooza owulira nti bino bye bimu ku ebyo bye tugamba stories ze tugamba zetasobola kusanga mu katabo wonna y'ensonga lwaki abantu bano tubaleeta batuwe ku mboozi ennwana gye balwana mu nsiko eyo byali bitya kati nze Minakulu mbadde simuwulirangako n'erinnya ndiwulira leero Minakulu sirina nawe nali nkirabye nti oba olutalo olwali e Minakulu naye omusajja eyaliyo muwulira agamba nti ekyali wali kyali kitutwala ffenna okutwaliza wamu singa osinkana President Museveni mu kiseera nga kino oyinza mugamba kibisaso Muzeeyi Kisubi nefuna chance edwa ku Muzeeyi ekisooka twava mu magye mu ngeri mbi etali ntuufu ate nga n'obukulu bwaffe babubye batunyanganya obukulu nze kubanga kankunyumizayo story kamu nga tunagenda wala Let Drago nga tuli mu nsiko bamuwa APCs Platoon Commanders bazitanga APC ebiseera ebyo Drago bali balwanyi kuva mu nsiko Drago ne baba banne enyota biki APC ezo biki doko nagamba kize kitya kula ono afuna nesifuna nagamba nedda waliwo ekikyama Drago kye yakola nga bagenda nga cooperation Drago ngadda mu miti oba mu biswa nga yeesirikira bali nga bakubagana biri byabo ate mwayambala enyota munange mulwane paka bamala kukwata enyota za Drago ne bazimuwa naddamu okulwana ku ntalo kati ezaffe webazitwala nga tetulina natwogerera tulina natuka President kumunyonyola ategeera amazima biki byatulemesa so ebimunze kubyagala omugamba enyota zange naye nzaagala naye bazimpa ne bangamba nti bampumuza naye bampumuza nazo nange mankyagala nga balala betulaba ekirala nze nga Muzeeyi gwe twalwana naye struggle yonna yatugambanga buli kimu kyammwe kankuyeyo kagundi kasenalyo kamu akayimba batugambanga mwayi twayimbanga nnyo biseera twabeeranga mu kuyimba training kuyimba so nga batugamba nti Uganda inche nayo mali mingi wantu wengi wa Ulaya wanalililia sana kopa yetu ya Chirembe wanalililia sana kutagetu ga Uganda wanalililia sana Uganda inche nayo mali mingi wantu wengi wa Ulaya wanalililia sana ati babanga batu imsanga nyimba bwezityo nizigamba kye ntine gwanga batamanyi Luswahili ntine tuulira bulizi dine gwanga bagambanga kuva mabeganga batusomesa nti ligagga nnyo line ebyobugagga bingi kopa golodi mafuta biki wabasoma tukyali mu nsiko ne bagamba bino byonna bintu byaffe bwe tulwana ne tutuuka byonna bijja kuba ki byaffe tujja kuba bulungi kati bwe mbanga mwatulaganga ebintu ng'ebyo nga mutimisa n'ennyimba ziizo ziwulira nga oluyimba lugamba nti abazungu b'e Bulaaya bangi bakabira ensi olw'obugagga bwayo kati wetubanga ddala twalwana ne tutuuka ku bugagga bwayo lwaki naffe tetufunamu ekyo kyekizibu kyaffe wanze kyekizibu kyange nswera ne bannange kubanga twakoleranga wamu nga tulinga group twabalanga group pozi bakujangamu ng'omu babiri ne bagamba jita bisaso today mugenda kuba sniping same fulani guno mugenda kuba sniping same fulani ate nga mulina okukola ekyo oba mwagala temwagala ke mukola ensobi ne mukola ebyammwe gembi haja bakubanga obufuuni bakuba enkumbi naawe tebagala kumanya obadde waabo tebagala kumanya kasita ova ku kye bagamba kwisha oba wedde so ewe na Muzeeyi Kisubi nti atubitamu bingi so nga chance yafunise ne tutuuka ku Muzeeyi ekisooka kumugamba tuli balamu fe abalwana
jukira egindi mzee jukira egindi jukira mzee twali wano jukira twali wano kati ate mizimu pozigaji mzee nga twazuukidde naye tetufedde tufanga era bagande twafa abo bakulimba era oba wabo ebyaffe wabibawo ne babirya bwe budde babiseseme kubanga bananyi tubyagala tetugenda kufeera mu nnaku twabeera mu nnaku nga tuli bagaddogo nde tukuze tuli mu nnaku ate ekisinga tegamba titwandifudde senga tetwakola singa tugamba isoke tate kiki naye ndiko kintu kye twakola ffe n'ebigere bimu byalwala kutambula ninso mu bigere biki ebe nabyo twetaga okuya obuyambi naye tetukola ki abantu tuyambye ate be batubika so nga bandi bagamba bana abaana twalina beegindi bana mujukire egindi twali kayinja nabana abaana twasima kama nabana abaana bakolanga bati bana abaana betwatumanga mugire muti okiraba nadogola nga tutuse ku mugati bagamba kiringa olaba muzayi boba ne family yo family nemanya tata afunye ku sente ate nga balaba bali bokkaba bali bokkaba bo bakaba kabaka buli kye bakusaba tobawa bisanga mbate simanya mwaka gujja simanya ate mama mwaka gujja paka ddi bawo mu nyumba nakasimu nyi ekisinga twewunyisa nakasimu akasimu bukyabogera akasimu bwaitu akasimu oba kali ku nfudu tubuza n'okwebeza tugamba naye oba twakola musango ki eri muzeeyi tukima muzeeyi twebuuza bakaddogo beebuuza ne bagamba naye twakola musango ki eri muzeeyi sikulimba so tulina ebintu byetwagala omubuulira nga ffe naye echance ebimugamba tetugirina yatuula tulina okunyigirizibwa kw'amaanyi sinzenzeka abaana balwana obasanga tusanga muno naye n'omulala naye n'ogamba kweri naye nawe nga teweesobola katogera mukolera ki era mugamba mwana haja batuvaako haja tukole ki twatuvumirira manye haja bajja ne batuteekamu nnyo okuvumirira era kyovuddala nno kutukuumidde nnyo emabega tuvumirire chama kinapanga paka lini paka ddi twali mu nsiko bagamba kinapanga tuwambye kinapanga kati mama ate tunimala kudduka ate tubagamira ne kinapanga ngamba ole mtu obera nawe no gamba onobula answer kituufu nobula answer gambye muzee kato senga nobula ne kapichi just kapichi wakube mundu ebi bituluma so muzeeyi ne government kubanga government fatwa ajireta kituufu ku bintu byetwakola senga tutwalife awamu ne banaffe biki nokoya kutwewangayo senga government eriwo naye government eriwo kulwa abasajja abeewaayo n'abakazi abeewaayo ne bagamba katulwanire eggwanga lyaffe okijja oba kiki oba kiki ate nekikolebwa ate nekituukirira kati ate tuyinza tutya okusemba emabega tolaba nti muzeeyi ali wabeerawo obutali bwenkanya weewaawo omanyi okubuuza bwe ntyo nti olinayo abali mu bifo bomanyi mbadde njagala kuwulira bakaddogo oba eriyo bakaddogo be wali nabo nga saawa eno brigadier Kano Major General kyembadde njagala nga wali naye mu kampu ekyo simulina tebaliyo baddewa kyenjagala okumanya ekyo kyesobola kulimba sobola kugamba nti wabadda wano okujjako nti abantu gye bali naye olwokuba nti embeera kuba mwogera ku baali abakulu ate n'okweta abaali abakulu betuulira ate kati be baatuuka anti kakati watulaba naye abaali mu sayizi zammwe kugambye bw'obanoonyaamu abali madaala ga waggulu sibalaba be bandibadde baffe netunoonya ne bannaffe abalala naye tetuliiyo baatukuba ettale naye byaffe ne babisigaza kati ate banaabeerayo batya kuba mwabaako ba platoon sergeant wekiri kati ebyo ebiseera omuntu okubeera nti wali platoon sergeant ebyo ebiseera 87 paka 88 nga platoon sergeant ng'ongoza amagye ku lutalo n'okuba emundu ku lutalo twagenda wano Sudan wano muzeeyi Sudan etikola kulwana ntalo mulwana naye tutamusa byakulwanyisa simanya galanga tutamusa byakusimanya biki simanya ezo keri oraba medigo awo nawo twaliwo tutatambulawo nga ntambula amagye oli ku patrols oyawona basikala 2 sikala 3 oli ku patrol
Awo ku boda mzee twakola ebya ddala bitali byagamba muno mbutwere mbika mu bigundi biki no we twakola kubanga brigade weziri kubanga fagara amajeto bagajenga okuva ku platoon nga tugalaba kuva ku company simanya battalion simanya brigade nga tubalaba nga tugalaba kubanga mutwali ate waliwo ebikozi nga byebyo ebyale ebyo ebyavamu ebikosi ekuzimba ebikosi ebirala fe twava mu bikosi ebyazimba ebirala ngezo wera sad battalion zizavamu abacommanders bona abo wulira abamanyi mweba ali mutwaberanga na wale bagabe tukunyumiza betwaberanga nabo kusipiza nga tutambula nabo so ndi betwogera tubimanyi tubiraba naye bakadogo bogaba simanya meja jeno kadogo simanya gondi sisi balaba era nafu tuwebuza tubino tugamba naye chichicho nenga twena gono chibuza biki wanga abaje bika manogamba wa fe falsaka tugamba aizulu mungu ne anajo wakati bali badde bajeno nga be bawumula namwe muri awo meja jeno lieutenant jeno kubanga chikwegulisa brigadier abantu abayingiridde wano nga tumaze wamba wano kabosanga meja jeno ba brigadier ne bakano cyane badde kirungi nti fena tuzimbira wamu igwanga nawe tusa abasomye biki bayingide jjo luli kitufu ti bano bayina bamanye byala biki mwana mujire nga gundi nenga nafe mwetuli mu system yafe jetwaleta singa madala agamwe mugalina tolina buzibu oba oli ayingidde ati manchi mfako naye ino yingira tusavinge gwanga lyafe kubanga gwanga lyafe tulina lisavinga nga tuwera okujja kongo olina kyoyagala okulekera ensi kyetutogedde oba mpeera kati so tu ensiba bannayuganda tubagala nnyo naye tubeebaza byonna n'okutuwuliriza pulogulaamu zaffe muzekisibu zatuleseemu naye nga tuli mu mikono gyammwe buli asobola mulimu asobola gamba abaana nsobola batusa ku muzeeyi kubanga obuzibu bwaffe bwebwo tuka ku muzeeyi kubanga kyekyoto lwe luzzi yennyanja so twagala tuke ewuwe tumuliremu ate be tumubuulira abimanyi teri kyeri kyatamanyi teri kipya kuye buli kimu akimanyi so omuntu yenna asobola oba ali mu gavumenti batali mu gavumenti ng'asobola okumututuusaako oba tu obuyambi obw'enjawulo tubwaniriza buli kimu tukyaniriza tubaagala nyo bannayuganda bannaffe era tuli wamu naye nga mbagaza Mukama Katonda yasinga byonna buli omu galina okwekwatako. Tweyanzege ye Sergeant Bisacho oyo tujja kwongera omukomyawo nga twongera okuwaya ku mbuzi ez'enjawulo naddala ebikwata ku lutalo olwaleeta gavumenti eno. Nkweyanza Sergeant Bisacho. Ese wonna nkweyanza mukulu Kisubi. Nayanza n'okumpa omukisa guno okusobola okujja okwogerako naawe sewo. Amen. Kyotakoze kubandekerera namba yi kubanga waliwo bangi abasaba ennamba z'essimu. Olina gamba ate munaye naffe oluusi we bakusangira oyinza okubanga toli steady nga tosobola kugimuwa naye nga akukubidde ayagala simu nga tosobola so gibampeere enamba eyo. Sawa enamba yange y'essimu MTN eri 07757078 nesembyayo 60 giddemu eri 0 musanvu 5 7 8 nesembyayo 6. Esewe ye namba yange kale esewe tweyanze gatrobo mulungi katukomawo nate olunaku olwaleero ke kanyomero kafaako bakadogo abaleeta NRM oba gavumenti eno mu bukulembeze kankwagaza ekiseera ekirungi beera bulungi beera. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.